Mukama waffe yeebazibwe nnyo omulungi Yesu Kristo waffe omwana wa Katonda omulamu afaayo nnyo gye tuli obulokozi bwaffe nga tukamala bwe tuti okukoza Thanksgiving okwebaza omutonzi olw'ebyo byatuyisizaamu obulamu bwatuwadde bangi bafudde mu covid ffe tufudde accidents zitta abantu buli lunaku ettemu erigenda mu maaso obanga gwekyali mulamu ng'ebyo Mukama akyabikubuusizza oba n'ensonga lwaki weebaza kale kyekimu ku byatukuŋŋaanyizza ffe aba Glory Church International Ministries wano e Kagoma Maganjo twebaze Katonda waffe bulamu bwakyatuwadde kubanga tetulina ate ffe kye tuyinza gamba nti kye tumuwadde kwasinziira obutulekera kale nno wakati awo nga twebaza omutonzi olw'emyaka n'ennaku byonna bye tulimu n'okugabirizi bwonna bwe tulangiriridde okusiiba kw'ennaku 40 era nga tutandise guno omwezi gwennyini ffe abaasiibye ku lwa Ssaabasajja Kabaka twakimaze ekyo kati twalekedde Mukama akolenga okwagala kwe tutandise ennaku 40 era nga mu kusiiba kuno munasuubiriza okuvaayo bambi mbalage buli omu butya bw'ogenda oba nga osabira ku kizibu kyo ate era osabirayo n'omuntu omulala ayita mu kizibu ekyo kyennyini nga naawe bw'okiyitamu olwo nno Katonda amale obwetaavu bwo nga n'obw'omulala era nabwo bugenderawo wamu so mbebazizza okuba nti mutambudde nange okuva gye twatandikira abanyaniriza nga naakajja abankwatizaako bwe nkuba omulanga mmwe abatono ddala ne muba nga mugamba tujayimira naawe mbaagala nnyo Mukama bampeera omukisa era mwenyigire nnyo bannaaye mmwe abatannakimanya mu nteekateeka za Mukama kubanga bw'oba osaaba naddala kati ffe abagenda ossiiba guno omwezi olina n'okujuliza Mukama saakola kino Mukama saakola kino oba obimujjukiza kati bw'obanga tolinayo kintu kyonna ky'ojuliza nga osaba Katonda naye akutunuulira nga takutegeera twekubiriza nnyo okujuliza nga tulina bye twakola ebyo ebirungi omukisa ogulabawo nga gukwata ku buweereza bwa Mukama guyingire naawe oweegabanire ku mpeereza Katonda z'agaba eziva mu abo abamuweereza abamugondera ne bamukolera nga bw'ayagala Mwenye yaka yakuzukusa ye yake Yesu likubona amazima n'obulamu tusabe twegayirire ku lw'eggwanga lyaffe ate Mukama atusigaze ng'atuwadde emirembe kubanga ffe gye twetaaga sirina kirala kisingako ekyo nze neetaaga mirembe n'obulamu obulungi wamu ne bannange bonna ffenna abali mu ggwanga mbatumiddeko wamu nammwe abali ebweru waalyo Mukama abampeere nnyo omukisa abange sitamuna nakobera nikirira wale lunene Yesu yandaga omukwano sitamuna nakobera nikirira wale lunene Yesu yandaga omukwano mama sitamuna nakokumbira omulogozo omusali gwa Yesu gwanaaza gwamaka sitamuna nakobera nikirira wale lunene Yesu yandaga omukwano sitamuna nakokumbira omusasi wale lunene sagala nze kunziza amabega sitamuna njagala bigambo by'amaanyi njagala bigambo bya ssuubi njagala bigambo bya ssente nakowa abange mujje mundabe abaali bampita omulwadde mujje mundabe abaali bampita omugumba mujje mundabe mbayita mujje mundabe abaali bampita omwavu mujje mundabe ndikeke kumbaga kati nafunye n'erinnyo wale kinene kunyalukira tokwata kutama nze bw'olaba nali musime kakanyumya bawuliriza akayimba kako sitamuna
What
by'essuubi njagala bigambo by'essente nakowa somebody shout hallelujah leke tukomaawo kale kupira Yesu engalo z'abantu linnya lya Yesu twagala nnyo twagala nnyo oli muganda wange olokoka tujja kuba ffenna mu ggulu kubanga baganda bange baagala okulokoka kati gweffe twalokoka tuli baluganda twagala nnyo omusajja omukono gwange ate muwulize ate ye ajja okuwuliriza Katonda nga talina bukwakkulizo bwonna bw'ataddewo so togaananga okumuyita najja naawe abantu ba Katonda omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama mwebazibwe. Munyenye yaka yavuze okuseye yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu tuli wano n'olwaliro ku Glory Church Ministries International Kagoma nga bino bagamba kozesa abagamba kati nze kubagamba nti tulinawo Thanksgiving era olunaku luno lulina ebigenda okulaba olwaleero ffe twebaza Mukama okutuyisa okuba nti COVID luno tumugoba gwerayo nti bantu bonna basse ffe tusobodde kubeera omu kwabo ffe tuli balamu tumwebaza bagamba nditwala bingi afa tatuuse waawe kati bonna alidde bingi buwere mbuwebaze Mukama oyinza obutasobola kumwebaza mwebaza olw'obulamu bwakuwadde so olwayo tusazeewo tubaze Mukama byatutuusizaako n'obulamu bwatuwadde obugabirizi byonna tetunakulinda bingi twegattako ate bwe tuba tulindira ebirala bye tumusabye nabyo abireete munyenye yaka yakuzukuseeyo yake Yesu yekubo n'amazima n'obulamu mwerabireko ate bwe munyumirwa naawe bwolinayo kyonna kyosobola okuyitamu okwebaza mutonzi we okwebyo byakukoledde ne byatannabakukola webaze kati n'ebirala bijja kusanga.